nalaba nga asina amasina ne Haji Kawenja enyamba bano tebatwala engule mbalamusizza nnyo enkya ya leero olunaku lw'eggulo Omulangira Daudi Simbwa Kazibwe Golooba yasomose abadde ajjanjabirwa mu ddwaliro Ensambya era amaze akabanga ng'atawaana n'obulwadde bwa sukaali. Ajjanjabiddwa wano n'ebweru e Kenya, e Bungereza na wano, naye Katonda yasazeewo amujjulule nga 22 February 2025. Omulangira Daudi Simbwa Kazibwe Golooba yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Apuli 1953. Ekitegeeza afudde aweze emyaka 71. Mu mwezi ogwokuna yandiwezezza 72. Yasomera e Buddo Junior libayita Kabinja primary gye yagisomera 61 okutuuka 67, n'asomera King's College Buddo 67 okutuuka 72, n'agenda e Makerere 72 okutuuka 76, n'afunayo degree ey'ebyobufuzi. Ate mu 82 okutuuka 86 yagenda mu ttendekero eriyitibwa Center for Marketing and Management Studies e Bungereza mu London, nayo n'awangulayo ebbaluwa. Yaliko bank manager mu UCB, bank eyo UCB kati gye tuyita Stanbic, okuva 1976 okutuuka 82. Yakolerako mu Gloucester Hotel London ne mu Lancaster Hotel era nayo mu London. Yawasa mukyala we omugenzi Marian Nagawa Lubogo mu 1981. Alese abalangira 2, abambejja 3 n'abazzukulu abawerako. Era akoze emirimu mingi naddala ng'Obwakabaka tebunnaddawo. Yabeera nnyo n'Abaganda mu Bungereza mu bibiina ebyenjawulo ebyabakumaakumanga. Akati nataddewo akakiiko ak'okutegeka engeri gye tunaawerekeramu omulangira oba okumutereka mu Masiro y'e Kasubi nkakulirwa omumyuka asooka wa Katikkiro Oweekitiibwa Twakawaase gwe tuli naye wano, amyukube Oweekitiibwa Anthony Wamala, Minisita w'obuwangwa n'ennono, kuliko Oweekitiibwa Noah Kiyimba, Minisita w'olukiiko n'ensonga mu ofisi ya Katikkiro, Oweekitiibwa Israel Kitooke, Minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka, kuli Oweekitiibwa Baale Mugera. Omumanyi Oweekitiibwa Baale Mugera muko w'embuga, ono abadde mukoddomi we, era nga enkiiko ezaasose okutuula yazibaddemu nnyo. Kuliko n'abeggwanika wano tulina mwami Joseph Mugagga akiikiridde eggwanika. Enteekateeka ejja kuba bweti: enkya Omulangira
Daudi Simbwa Kazibwe Goloba ajja kusabirwa mu muzikiti omukulu ogw'Ekibuli. Omulangira yasiramuka emyaka egyasembayo egy'obulamu bwe, era okwo kwe kwali okusalawo okwo, era ajja kusabirwa Ekibuli mu muzikiti omukulu. Naye ng'olwaleero wajja kubaayo olumbe mu maka ge Luwafu e Kansanga. Naye nga bwe mbagambye okusaba kujja kutanga ku ssaawa 4, era tujja kufuna essaala eyitibwa Swalat Janaz ku ssaawa 5 Ekibuli. Tusuubira okufuna obubaka okuva ewa Mbuga Omulangira Kasimu Makibinge Ekibuli, era anaakola obwakalabaala b'Ekibuli anaabeera Oweekitiibwa Miss Kakomo, minisita w'obulimi. Naye nga bwe tunaava Ekibuli tugende Kasubi, era wajja okubaawo okwogera, wajja kubaayo omusawo abadde amujjanjaba Dr. Sekitoleko, tusuubira ajja kutuwa ku bubaka. Tujja kufuna mu Nabuddo omukuukutivu Dr. Kayondo, Oweekitiibwa Dr. Kayondo omubaka w'olukiiko mu Nabuddo omukuukutivu, atubuulire ku byalaba ku Mulangira nga basoma bonna e Buddo. Tujja kufunayo omu ku baana, omwana omu. Tujja kufunayo omu ku baganda be bamwannyina. Tujja kufuna ow'omukwano omu, ate n'Obwakabaka bukomekkereze okwogera. Ekyo nga biwere tujja kubaayo n'ekyemisana e Kasubi, ate era wabeerewo essaala gye bayita Swalat Janaz. Olwo tugende e Magombe. Ono bwali mulangira wa Mujaguzo ku ddaala eryo ateekirwako omusika nga tuvudde e Magombe, era emikolo gijja kukolebwa Kasujju Lubinga ng'era ennono bweri. Era tujja kufunawo edduwa esabira omusika. Olwo okutereka omulangira n'okufuna omusika we bijja kuba bikomekkerezeddwa. Anaabeera kalabaalaba e Kasubi anaabeera Oweekitiibwa Anthony Wamala, era ye minisita ow'ensonga zino zonna. Omulangira alabiriddwa bulungi, era Ssaabasajja Kabaka afubye okumujjanjaba. Abaana be bafubye nnyo bamujjanjabye, naye nga bwe tugamba inna lilaahi wa inna lilaahi waaji'uuna, naye no ffe lwabala tugamba nti Katonda yaawa era Katonda yajjawo, erinnya lye ligumirizibwe. Twakuumye bubi, ayi Ssaabasajja Kabaka.